President Bobi Wine ekijjulo Makike celebrating the Easter Never Food Soldiers. Soka otekawo emitima mu comment section olw'ensonga guno omutima gwalaga ebyaddala mulungi nnyo nnyini ddala. Master celebratinga olunaku nga luno ate n'abamu ku baakola nabo oba ku bantu be oba ku baawangala nabo ebyaddala kiddizaamu ddala amaanyi. Njagala osooka olabe embeera bwe badde kakati waliwo omwana ye agudde mu bintu oyo golaba asooka olabemu nga bwe bibadde. Where are you from? Soroti. How old are you? I am 8 years. Why are you here? I have come to see the president. Amazing. Yeah. People power. Our power. Melissa all the way from Soroti. Hey. Alimu presidential seat. Did she come with you, Comrade Okoit George? Ah, wonderful. Salutation to you, Okoit. Thank you very much for the work you do on all the social media. Are you the mother? Oh, the mother is right here. So she's also humble. Ladies and gentlemen, we tugenda okuwuliriza president waffe kakati kambasemu namuyimirire imba yakayimba kamuwe kati president atusaleko atuwulire then tugende ku lunch. Kampala mukono mbale, we are fighting for freedom. Kabon Karamoja, we are fighting for freedom. Freedom comes to those who fight, to those who cry. Because the more you rise, the more people continue to die. Rise, defend your rise. Yaka, 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 yaka. The ignorance and poverty to eradicate. They get your children to educate. Don't you try to politicize. Don't care me, you try to just like I told you. Sensitize, they are sensitized. Reading on the education is expensive. It's like you gotta watch it. I don't know why the corruption is too much. Why the price of education is too high. Why the price of education is too high. Thank you, everybody. Pull up. Thank you very much. Today is just to celebrate Easter together. We shouldn't only meet in jail or on funerals when Museveni kills one of us. Let us also meet in small happy times like this. Please accept my small offer together with the leadership. This is just a gesture. Nenga wetuna wangula tugenda okulya emmere. Edi mutwe. Kulinaku koko. So edi rebeza amuko itugenda kubesa. I want to thank all of you. Everyone is special here. Feel free, feel at home. Tutandikidde no wansi kubeeyo tubadde tulina committee nga katonotono n'abakulembeze. But when you're here, feel at home. Enjoy. Nalina ebikajjo byange naye abasajja abo abava Masaka. N'ensigo ne bazikola. Naye obusigaddemu babitembulekaamu. Finally, friends.
People power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 556 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watandikira Busoga nenda kino tukikole mu Kampala obona omuliro bw'egema isigaira mutebe pawo Busoga ndi Busoga mu kati nno tovimba nga tova